Naina ex yangulire Emotoka gye nasooka ovuga mu bulamu. Toza nefex. Nangulire ettaka side ye Masole. Kati ng'akola na mu government bikiwe bityo yali agende bweru bamuwadde scholarship okusoma. Ne tugera ne tumanyi tufunamu obutakkaanya ne twawukana. Si mububi. Ne mugaya kati ebintu mbiteekawa. Yali akola nga Katonda blessings ayina. Nangamba omanyi kambi kulekere. Tandika obulamu gwe tandikiraawo. Emotoka nagitwala wa nnyina. Ekyapa n'ekitwala ewa nnyina. Ebyali mu nju ninga muganda wa bikime. Tetusobola bitwala biki. Ninga mboke kanfune gwe mbigaba. Nadda mu nju ya mama wange okuva mu muzigo. Nabeera n'ogwo omutima oguzaye maali. Mubufunze teyazayo maali. Tekisoboka. Alimba. Nze okujjako okutukakasa banange mpozi nga tugambe mugende mubuuze. Okukakasa gwayinza kwa nze nganze okunkakasa nga ntegedde kuba ekisabo nendaba nga ndabye ku kyalo nga embozi bajjogera kituufu Makula yali mukagundi twawuliramu ettaka yaliza kubanga bw'obiza teyabiza mu nzikiza ne bw'obiza mu nzikiza ekyalo bamajja agambako mukwano gwe Nazaro wagambeko mukwano gwe bisobola obeera wawo ku kyalo awo nyinza okukkiriza ne bwe kyanga kiri bwe kityo sisobola kukkiriza nti ogwo omutima gulina kati ogwo omutima gwalina y'ensonga tasanafuna mutima guzaayo ebintu ebyo tagulina naye nze nga bwe ndaba waliwo omuntu asookera ku makya n'akunyumiza emboozi ng'olaba asobola kino kye yakoze teyamukakasiza kimala talina byakakasa okugyako yakakasa bwaba nti wali munaa nti yaziba amaaso takyalaba naye luliba olwo wanudde naye munene n'agamba ate waŋŋamba ti wabizaayo ate ng'ebyayi nga tobiza n'agamba waliyo nga mbizaayo naawe ntandise bwenti nze gwe mulaba wano nze mbabuuzeeko olunaku olwaleero kusebu track mwase mutya mwasiye mutya abalungi abatulaba abatugoberera mu nsi yonna gye musonga mutulaba kyemukola kyamaanyi nnyo olugendo luba luwanvu okujja nga mutugoberera paka wano wetuli abantu subscribers 16,17 ku YouTube Celebrity Track nga tuli ku mayengo g'ensi yonna tubawe essanyu n'okubajjako stress olunaku olwaleero mu lugendo luno nze nkyaza abantu ab'enjawulo ntuwayaamu ambinu nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga nyongera okutegeeza nti eno Shell powered by JICC Services LLC Dubai bakutegeeza nti gwe munnayuganda ayagala ogenda okulambulako UAE n'okugenda okuwumuza ku birowoozo ng'ogendeko mu Dubai okyakalemuko olabe ku bintu ebyenjawulo ebyobulambuzi banaffe ba JICC bakutegeeza nti bakola ku visa processing airport pickup air tickets hotel bookings mu UAE byonna babikwasaganya namba yabwe namba y'essimu eri wansi mu kabokisi osobola bakubirako n'obanoonyako akabokisi akaliko JICC nawe munnayuganda ayagala ogenda okuba ng'oyizaako mu UAE ngokabo ino okubanga weesiga ne banaffe aba Fab Studios emakindye muganda wange gwaba okwekuba ebifaananyi birungi ku mukolo omulungi okwanjula baby shower wedding simanya kola memory lens byonna okunyumya obulamu bw'olugendo bwamwe mukwano ebifaananyi birungi photoshoots ennungi video ennungi eziri class eya waggulu Fab Studios emakindye ojja kunsangawo nange wano mu office mba ntuddewo bulungi nnyo oba nkubira ku simu yange eri wansi awo ojje tukuba ebifaananyi birungi photoshoots ennungi abagenda mu mikolo egy'okwanjula naddala mmwe n'abagenda ku mikolo gya wedding tubalindiridde ojja kuba onkubirako kasimu kange wansi awo ojje tukwasaganye ekintu kino nze ekintu nkiri mabega kasita nkwata ku kamera awo omukolo omanya tugenda beera taratibbu nga luwombo lwaki lw'amaggi leero ku kamera ndi ne mwana wange Katende yammaliza ekisiibo simanyi osiiba sitati mukulu eyo sitati yabayimaamu mulimekwepakapaka ku bintu bitasobole sibo osiibyera Katende bannange kale olunaku olwaleero on the show ndi ne Aunty Mercy oba senga w'abangi oba omukyala atera okwogera ebigambo nga teyeerumamu mbadde ndudde omuleetako naye olunaku olwaleero muleese tuwayeemu nga bulijjo njagala ababuuzeeko abatulaba ku Celebrity Track ku lugendo lw'ebbanga lyetutambudde ffenna banange abalungi abatulaba abagala Celebrity Track wakyerabira olwo ogibeerako munaye twerabira bannaye mwebale twagala mwebale kwagala divorce mwebale kutuwagira kyenyinza obbagamba okay Aunty Mercy mbadde ndudde okukyaza nga ebintu byonna bibadde bitambula mu nsi muno bibadde bitambula bitya eyo bitambula kitya
si wabi otambulamu ko n'okomawo. Naye natambulamu ko katono naye nakomeewo. Tobadde nnyo mu ggwanga? Otambulamu ko katonotono. Anti Mercy passport yagala gifuula ki? Nedda si nnyo naye akolumu. Tobadde mu ggwanga. So bitambula emirimu gitambula gitya? Si mibi si mirungi naye bwe gityo nga bw'omanyi. Embeera sino essente zaffe ozimanyi. Bw'otuuka eyo akasente oba okalanye bw'okakomyawo n'okatuusa wano oyinza onoya gye kaayise nga tolabayo ne bye waleese nga tobitegeera bulungi so naye nga yembeera tulina obeerawo mpolampola. Akukuuma agamba atya? Katonda mulungi bambi ankuumye by the way. Katonda ankuumye bulungi nnyo n'abaana bange by the way n'omwana wange oli gwe balongoosa omutima ali fine. Yatereera? Yatereera. Kati tegulina buzibu bwonna? Tegulina buzibu. Neebaza Mukama. N'abantu bonna banjagala bambeererawo bonna mbaagala banange abali abantu bangi bambeererawo by the way divorce. So mbeebaza omukwano ogwo. Abantu banjagala. Ng'oggyeko Mukama Katonda tewali mulala akuuma. Omwami tali omwami takuumye. Katonda yasinga okukuuma kubanga ffenna baatukuuma nange abankuumiramu ffenna baatukuumiramu naye kimma Katonda yasinga otukuuma. Akanyiriraako konna neefaako naye nga mukulu gy'aliyo neefaako naye lwaki eyo tovaayo lwaki eyo tovaayo neefaako. Okay, tuvuddeyo eyo tugenda tutandikira ku nsonga. Tulina ensonga bbiri. Tulina ensonga ya mukyala Suzan Makula yavuddeyo naawe obujulizi eri bbaawe Bujingo. Ndinga yabirabyeko ng'amubuulira nti byonna ebyali ku ex we yamulekera buli kimu. Nagamba ati batwawukanye nze bwe mba jawukanye naawe kati ng'amukakasa bwe aba yawukanye naye ebintu abimulekera yetajjene na bintu bya musajja. Awo ne tuvaawo tubaina bitaxi naine entalo zaalimu ne Serena Butter. Ndoza tandikire ku side ya Suzan Makula tumuveeko mangu speed. Ensonga nga bwazirabyeko walabye katambi ako. Nseka noseka. Ati kyakusinza okusesa mu katambi kano? Omanyi ekyasinza okunsesa engeri omwami gye yadde awuliriza. Kyasinza okunyumira by the way kugamba bambi yadde ng'alabira ddala likwalaali. Omukyala ayina waddala. Ayina waddala naye nga n'akatunde by the way nenseka wali otundeko ekintu ng'oli weka n'oseka ng'omuntu ayinza ogamba oba onaaseka naani. Naye katunula nga bwe nkaddamu kugamba n'ekinsukako naye nga kisinga okunsesa ng'engeri bamba omusajja gy'ali kuwuliriza oba obuyise bujulizi emboozi obujulizi obwo naye ng'obujulizi obutaliiko x ate obujulizi obutaliiko na famire eyo gye yaddiza ebintu nga tobumanyi naye ng'oli oginyumirwa. Omanyi obujulizi bunyumako nga olane mu kooti nga gwe boogerako baagala obujulizi nga buli kooki oleeta obujulizi nga abaki n'abo ababoogera nga weebali oba n'abaaliwo nga weebali ba witness so bw'ogamba nti nazayo ebintu bya x naye nga ne x tetumumanyi wanga tetumulabanga nako nga ne famire nga tetugimanyi omanyi waliwo abakyala kati abali smart nga atunulira bwati omwami n'agamba kati omwami oyo omulaba kiraka kati kiraka ndowooza omwami oba alina byagula nnaku zino alaba tebakyabireeta bulungi nga yeetaaga okuddamu omutuuza bamukakase bulungi ti munnange tobako kyonkweka nze kuba okimpadde kiba mikono mituufu okitegeera naye bw'otunulira emboozi eyo by the way nze sometime kale omwami munanti weewaffe muvandimwe ate omuwala munanga nti mwannyoko divorce nkutya Suzan Makula nkutya walayi nkutya bw'otunulira emboozi nogitunulira bwoti olabira ddala ng'omuntu oba olina okusigala ng'okatiriza nga ffe abakazi ndowooza kati abakazi abagezi kati ngaabo ndowooza alina engeri kyeyadde akatiriza nti omusajja abeere mugumu buli kintu na kyabanga akola katagala kuleeta aba wabiteeka oba kufuna baki ne bwabimuteresa alikwalala buli kimu kano zino ze plani zize kwa mwalina okuyita okakasa omwami kubanga bw'atamukakasa yinza okutuka n'agamba ne bananga ntibagamba nnyo nti omanyi naku zino ya trendinga oyala ngamba nti omusajja yali tatuukayo n'ateekayo n'awuliriza olu nagamba tebabanga boogera bituufu ku mukyalo ono kati n'omukyala alina okweyiiya akomeka waddemu akatiriza emboozi ate omusajja aleme okufokasinga ku bantu byagenda omugamba byeboogera naye bw'oba ng'otunulira gwe mwannyoko okikakasa alina entobe ebizaayo
Makula nga katugambinga bawukanye nga bwe kyali eyo kyokakasa bye yabizaayo kati nange wenkubuuliza bw'otumira engeri gy'addanyumyamu emboozi eyo nga tuzze omwami ku kyoto amazima gali nti nze ku lwange nze sijja kulimba simumanyi nnyo naye waliwo omuntu gwentunuulira nga ndaba ogwo mutima alimba tagulina naawe nga Makula ki kyogamba teyazayo ebintu byazayo bibino wammanga kankubuulire yaddira ekyapa kyakati bali bamugulira n'akitwala lya nnyazaala we n'akwata emmotoka n'agitwalira nnyazaala we n'akwata ebintu byali mu nnyumba n'akubira sisito wa muganda wa bbaawe abamuganda wa bbaawe batwale ebintu nti n'ava mu maka g'omusajja n'agenda mu kisenge kya maama we n'agamba nkomyewe waka nzize nga bwe nagenda eddiini nga alina nnyingi bambi eyo eddiini eba nnyingi katonda alina mungi nnyo naye nze nga bwe ndaba nze waliwo omuntu asookera ku makya n'akunyumiza emboozi ng'olaba asobola kyumiza anyumiza emboozi naye ku ngeri gye mulabamu nze n'okumutya bayidawe Suzan Makula mukazi mukambwe naawe bw'oba oyagala mma nti Makula mukambwe gwejutumire ku pasita bulungi ayinza n'okubuzaawo wangi obadde ki ng'oyagala kumanya obukambwe bwa Suzan Makula bwe mutunulire bulungi bayinza okubuzaako omuntu oyo bebbi we gezaako kale bano bagamba nti bagala osigula abaami gezaako kubanga amwogereza kale bananga toba obuula n'amawulire tegajja kwogerako ne drone kute tebajja giraba tebajja nakumanya bajja kulaba bulabi ng'omuntu yali atandise okusemberera okujjangawo naye nga takyalabika kubanga obwo obuvuma abulina olwo lwonna kiki yakuuma ki munnange bw'obeera gwe feeza wali teyatuukawo nga yatoba okutuukawo so ate jjukira nti divorce buli okola ekintu olina awantu w'oyise so ate nga olaba ddala awantu w'otuuse w'oyagala wennyini kizibu nnyo okwagala omuntu omulala ayitewo mu mbeera eyo kubanga yinza ogamba ate singa ayita ate nze nansukako ate nange nentandika ate okukaaba so kati okwewala ebingi alina okozesa pawa eyo kuba akyagirina okola nti aziyiza buli muntu takkirizamu ti yenna kusemberera mwami nga lwaki ng'olwali luddawa kubanga byali si byangu naye yatooba munnaaye n'akirowoozaako bulowooza nti osemberera musumba bayinza okunoonya ne gye wayitira ne gye walaga ndimu abatera nnyo okweyogeza maama munoonya n'amawulire nga temuna gye mugajja kubanga ne bwaba nga ategedde nti divorce wagafunye oba otuuse okufunamu ate oba okyawa yavuwadde kyogamba omwami amukuuma nnyo amukuumanya nti obimanyi ekintu obanga wakifuna mu ngeri etali ntuufu era oba olina okumanya nti kati nange kino ekintu kyendiko ye lowooza tabimanyi naye abimanyi naye talina kyakola kubanga ye musanyufu nga ye ddamu kano Makula ekintu yakifuna atya kati bw'obeera gwe tokimanyi ku nsi kuno ffenna twagala ofundula bayidawo abakyala oba twagala okubeera obulungi naye waliwo ekintu kyotunula nga omuntu akola ekintu ekyo aba alina omutima ate nga mugumu nnyo kale ku kyokubeera omukyala kibeeraawo naye ate ku kyokuba n'otuuka n'okugamba nti nze saagala kumanya kuba kati amaanyi laavu gy'ayina eri omwami n'omwami laavu gy'alina gy'ali Makula tasobola kwogerako kigambo kimu n'agamba kisikatu omwami kakommunicatinge n'abaana be kabawewe enteekateeka omwami n'agaana kitegeeza omwami atya omukyala omunyiiza bino byakola omwami naye abiraba kati nga lwaki tabiraba kati yolowooza nti ye omwami kati gwe woogumira ng'oli musajja n'ogamba kandike buli kimu kyonna kankiwanike naye nsigaze omuntu omubulamu kintu ekyo kikita kyakuzannya omwana alina pawa omwana yagamba nti olina ekipawa oyo Makula alina ekipawa kyoba omanya yamunyweza bw'ati okusanga ng'omusaalimbirako oba olina kyomunoonyaako kino we kyebuuliza kati ogwo omutima gw'alina y'ensonga tasanafuna mutima guzaayo ebintu ebyo tagulina just yadde ayisaawo kike Siza teyazayo mali. Omwami ne bwandone ng'akyoga tekyetagisa tekudda mawule kunyumiza musajja mboozi nazaayo ekipapula maya nazaayo emmotoka nazaayo ettaka ngolo lwaki musajja atu bw'omutunuulira bw'oti tayinza kubanga yazaayo mali tasobola kati nze kangambe kuva ne leero omwami watala nnyo okugamba mbu sitaani terokoka nali nkiwuddeko ng'akyogera mbu sitaani terokoka buli muntu yenna yali afuuseeko oba nkiyite ntya kale buli muntu yali akozeeko mu bifo ebikambwe kizibu okeera ku makya n'abeera ku alaali Makula yakola wa
yakola wato nawulira mbu yakolanga mu kasino naye saaliyo naye bwebanga bitunga yali akolayo asagala bintuuzemu bwentyo bwe nawulira nange nawe otyakutuuza mu bigambo nze anti kyobola bwe mba nkyogera baita nkyoganga bwe nakiwulira mbu bwe kibanga kituufu nga ddala gye yali akola tewakolekayo mutiitiizi gwe twalayo abaana eri ogenda okuwa omulimu balina okumala okusitandinga balanga ddala oli kwalaali amagezi oli bajja kutereeza mu byuma byabwe aikiyo eri waggulu bajja kutereeza engeri gyemugenda okwasaganyamu ensonga ezo nabakirayanti abagaga mubabeereremu okitegeera mulyoke mumanye nti obulamu butambula so agamba magezi gonna kizibuka era ku makya n'atuula n'abeera n'ogwo omutima oguzaayo maali mu bufunze teyazayo maali tekisoboka alimba nze okugyako okutukakasa banange mpozi nga tugambe mugende mubuuze okukakasa gwayinza kwa nze nganze okunkakasa nga ntegedde kuba ekisabo n'endaba nga ndabye ku kyalo nga embozi bajjogera kituufu Makula yali mukagundi twawulira mbu ettaka yaliza kubanga bw'obiza teyabiza mu nzikiza ne bw'obiza mu nzikiza ekyalo bamajja agambako mukwano gwe Nazaalo agambeko mukwano gwe bisobola obeera wawo ku kyalo awo nyinza okukkiriza ne bwe kibanga kiri bwe kityo sisobola kukkiriza nti ogwo omutima agulina teyazaayo maali tekisoboka bwabanga alina ogwo omutima gukwatibwa ekiso butabba bintu by'abantu ate sobola kufuna mukisa mu mutima ate gufuna mutima gwakubba famire ya munno n'ogyonoona okutuuka okwenkaniddawo kuba ate famire esinga amaanyi ebyo ebintu ebyo eby'obugagga so bwabanga olina obuvumu obusobola okukeera ku makya n'onyweza famire y'omuntu n'ogisitula n'ogituuza mpaka ku ttaka ngekyo kisato kirina kizibu nnyo okukeera ku makya n'ofuna ogwo omutima si kulimba obuzaayo ebintu bye bakuwa obuwe webali abakyala abafumbirwa abasajja bali married naye olw'omutima n'ekisa kye nagamba neddabeera ne mukazi wo kambeere no kasita twagalana kasita ombeererawo kasita ompa kasita onjaga kasita tukwasaganya buli kimu kyonna kitambula naye ndi muzadde saagala kulaba wadde oluusi mwafuna obutakanya ne maama w'omwana wo naye at least beerawo nga taata nze nja kuba okke naye bwebanga olwanga omuntu akeera ku makya gwe omutima tagulina ngali selfish bw'atyo olema okola selfish ku famire y'omuntu n'abaana bakabya amaziga beewube bakaabe beera bene taata abwe nga mulamu nga tali nabwera ali mu Uganda muwe wamu ofuna ogwo omutima ogukwata bannange ebeera mukyala mukulu kubanga nze ku mukyala n'omwami awo siteekayo omwami wa ddembe oluusi obintu okugaana n'afuna omukyala omulala naye ate ono omukyala gwe baba bafunye okusinziira ku maanyi ga laavu oyo omukyala gaalina nze nga nze sikkiriza ate okupanishi olavenya ate okuntwala okunemesa kuba abaana baba tebalina musango nze kyekintu baire kyekintu yensonga lwaki simwagala ku mutima tomwagala nze nga nze sina kyengenda mukola naye nga nze yafuuka nnyo selfish n'asukka oyandikomye divorce olanga bwokera ku makya omwana wo leka nkugambe ku nsi kuno teri kintu kisinga buwomi nga mwana niyo omusajja ne bwobagamba nti omwagala otya naye nga wamulekesa laavu y'omukwano morning daddy how are you tugenda wa tulage wa ngulaba omwami we takirina ne bwoli muwe ensi negula abakazi tulemekerawo okwerimba even n'omwami kyemmanya alina pain ku mutima kino kye yakoze teyamukakasiza kimala talina byakakasa okugyako yakakasa lwaga nti wali munana nti yaziba amaaso takyalaba neduliboolo wanudde naye munaye n'agamba ate waŋŋamba ti wabizaayo ate ngebyayi nga tobiza n'agamba waliyo ŋambizaayo naawe ali mugamba sebo nabizaayo nga wooli walabako obukakafu nakugamba nali nkunyumiza sho etambule twali tukola tewala ntwalina okukola bizi sho etambule mubufunze omwami alinde lulwe alyoka akakase ate waba yagala kakasa ajja akeereko ku makya mugambe mukyala wange omanyi kino ekifo kyobadde oddukanya kitadde mu gundi ate ateekemu abakyala tateekamu basajja bayizawe tateekamu baami agambe wano obadde okwasaganya banange okoowa nnyo bebi wange sooka owummuleko gino emyaka oba etaano gyempuli oba meeka wa musanvu sooka owummuleko mukwano wano katuteekeko ono asooka musaleko ku eyo netiwaaka ya ssente ogikontrolinga buli kimu kyonna okikontrolinga lwalikeera ku makya n'amanya Makula omutuufu bw'alimanya nti munaye ye maali eyinza nga teyaddayo bwe bamutuuza wansi kyo kiyinza omutabula ne bw'amutuuzawo omwezi ogwo gumu ayinza kukola ki ajja amutuuzeeko bw'aba yagala kumanya Makula omutuufu gw'alina ajja akereko ku makya amutuuzeeko amugambe kuwumuzzaamu bw'asobola okumanya omuntu gw'alina kika ki kuba kati tasobola kumulaga omuntu ow'omunda lwa nsonga buli kyalina kyonna akifuna ate sente weeziri
okitegeera ate amulaga nti ye top kubanga yita yagala amusinga naye lunaku lwamulaga nti kati kankwakanyeko nokaddukanye kino nokaddukanye kino bwalimanya navuga eno gye nali erimu n'amafuta kale katugambe nti ex gyali gwe adde ayogerako naye akaseera kano wagenda mu bufumbo oli n'agenda mu bibye ke kaseera onyumye byewaleka eri bobuzabakazi bwetukola katolaba wamugambira ebyo ate ebyo byamugamba kumulimba sigamba nti bituufu singa ex gyali yana singa naye yavuddeyo n'ayogera ebyo tebibuulanga ex gyali obanga wakino okukyalo yandigamba ekituufu kyogamba ex ataliyo nawe kibozi kyakulaba nti ekintu kitambula nyweza kintu ky'omuntu obwesigwa bube agumizanyi kintu kye bebyo ebyapa byonna leeta ne bwe tuba tufunyemu obuzibu kati teyamugambye direct mumufuzi adamugamba mpantereke ate nami n'omusajja nga yakiguze ng'egyaddawomerwa emboozi gyadawuliriza bambi ng'abambiza wala ebyo nekyo ndowooza yabimuwadde ekiro kyennyini yaddawuliriza mwanyinaze oyo maama nze yayogeraga yamugambye bebi siragako mukyala alinga gwe n'olunaku lwalimanya nti si bwali bwatyo asooka muwumuzeemu awo wenkugambye bwalimanya emmotoka kijja avuga mu bufunze ex taliyo sikiwa taliyo ate ne bwabanga gyali oyo talina ntobezaayo ebintu ebyo naawe waliwo omuntu agamba nti nzaayo ebintu n'ogamba nti banange onasobola naye oyo tasobola lwaki tokkiriza nti Makula asokuzayo aliwa Makula kati singa alina ekyo ekisa kyalina kyagamba ekyokuzaayo ebintu ayagala munaye ate munange afiirwa gende n'ebintu by'abandi ate lwaki agenda ne zaabu y'abandi n'agijja gyerina okubeera n'agiteeka ewuwe anti ye wakisa nnyo lwaki yatwala ku baana nze ebyomukyala nze kisibifaako naye ku baana bw'obeera gwe muto asigula bugingo ng'ofunye gaawo nze sisobola wallayi nkulayirira divorce nze ku ngeri gye njagalamu abaana nkyogera nga ntya katono obanga oli musajja mufumbo ng'onjagala ng'oli eyo oba ng'onjagala nga twagalana ne Suzan alina omwana yes alina omwana ku kintu ekikwatagana n'abaana nfiirawo nkugamba nkwagana esisobera serefishi bwenje kutwala makaago sisobola kino nyinza okukyoga nti tubadde nateeka mu komenti kiraka tamufunangako nze bwentyo bwendi kwanjaganya abaana engeri gye njagalamu abaana nti ndabyeko ekintu ekyekitegeeza omwana okula nga talina taata we kubanga nkimanyi kyo kiruma sagala kula mwana nga akula nga talina taata we ng'ate waali awo ate nga waali kiruma ate no singa newabeerawo nga nawakigaali naye nga wali nga alina n'obusobozi obutwalako abaana be out banywe ku mazzi banywe ku soda bw'omulowooza mwe batuukirivu abali mu maka olowooza n'oli naye ye mutuukirivu ennyo si ye mutuukirivu ndi ku nsonga y'abaana nze kati nze kyenenyezo ono ki ekintu kimu owagira kimu nze mpagira ono onali mu kintu kati abeeko engeri gye balabako engeri gye basobola okukwata abaana be ekintu kitereere abaana babeere bafiringa home yes ne bwagamba nti akyasasobola okugenda nga banange tulemenga okubeera selfish nti ate ayinza okugendayo kulaba abaana te n'atuuka neyekalakaasa nedda ekyo kigumire kiweeyo nga sacrifice gwe okwata zaabu osobola omuta bwotyo nze omusajja nga alina abaana sobola mwesigaliza sikulimba era ve bennemye maybe nsobola obeera nawe nga mmanyi nti gwe n'abaana mulyoke nze ne bwongamba nti buli wiiki ngenda ngayo ndaba abaana bange mbere n'abaana bange tuhavinge fani sijja kutandika ate ajja kutuuka eyo ate omukyala mwali mu nnyumba oba muba mwabikolakola ddala kiki ekipya kyembanziza kubanga bamanyi nti bw'oba olina ensonga lwaki onjagala ne bwona ogendera ojja kuddamu okomewo naye at least eyo laavu y'abaana ne taata esigalewo ayisoya kino nkikugamba ne bw'olinteekako mbega ne bw'olinteekako ssente sisobola kikola tosobola kutwala ezo ssente ziba zinnemye musajja wa muno ng'alina abaana sisobola naye osobola omwagala ng'alina abaana be anti nkugambyeko ensonga bbi omuntu asobola okukera kumakya n'afuuka mukwano gwo n'akunyumiriza nga mufumbo ate naawe n'ofuna okukakafu nti embeera gyayitamu siki si nungi naye nnyinza ogamba nti wadde embeera eri bwekyo naye mbadde nkusaba mukwano wadde twagala naye njagala osigale ng'olaba abaana bo osigale nga relationship y'abaana ne dadi nga weeri nga bakuyita dadi nga wooli ate gezaako okulaba nti n'omukazi tomusindikiriza mu baana be eyo enkolegana y'abaana ebeerewo ng'osobola ogendangayo n'obalaba oba nga asobola obbakuba n'okola ki n'obalaba awo mba sikiinaamu buzibu kubanga nze bw'okikola mba manyi nze nange mba siina bbiri mukama nsonyi oba njogedde biki nange mba njakeera ku makya nange nzaale naffe tufunemu obutakanya ogenderera n'abaana bange obandekere
so bwe makozeyo ekyo ekintu ekyo ky'okulekera abaana oluusi nange bwe tunaba tuzadde mukama ajja kunyamba bwe olifuna omwala akutwala munange ojja kuddangula abaana bange so nkikola nga nkikolera abaana bange kuba nange mba simanyi nti nange mba simanyi nti ki okitegeera tomanya kyekyo kyokka nze bw'alikeera ku makya nankolera ekyo mba sinimunaako buzibu kati wano waali kyobola kati nze ne bwanyumiza ki nga tasaakola kintu ekyo talina kisa kyasobola kuzaayo ebintu ate nga n'ekisa ky'okuleka n'omusajja naye anyumirweko wadde n'omusajja atuuka n'aluma lwakwata mulaga lwakwata ali mulaavu teri taata keera ku makya n'anyumirwa obulamu bwonna nga tebulimu baana be ofuuze nga bw'ogambye eno emboozi yabadde agezaako kugusa ki kugusa omusajja kirabika naku zino omusajja tamwesiga bulungi omayiza baba olina omusajja gamunaye omanyi ne relationship eba ne percentage ogenda nga banaye yatandikira mu 7 obwesigwa bwali mu 7 trust yali mu 8 oshegera ogenda olanga katugamba otuula n'ogamba anti mugezi omumanyi n'akolamu bwati n'agamba makula waabwe mpwedde kati nkole nti anyina okuyiiya kati plan B ate ngeri ne mu kamera enseekirize mukwano yadde ayisaawo bibye munange ndowooza nga alaba ebintu biyinza okuba nga tebikyatambula buli kyenyinza okugamba ku emaali yadde agezaako okugamba nti eri safe ane gye batanaleeta bagireeta ejja kuba safe ayina gye yawulira nti nze ndowooza eri ekyali mu kkubo naye muneesige muginkwase ngagamba naye olaba eri tebagimpa naye no tebagimpisaawo kati bino ebintu byakuzimba trust obupya kati nkikoze ntya kati ekiboozi ne kiyingirawo ng'omugezi yena bw'abeera obimanyi kale tugambe ex gyali ddi lwandyogedde ku ex wo ng'oli ne bbaawo ye lwaki oba omuntu nze mu bulamu bwange siwagira abakyala kwogeranga ku ba ex baabwe sikiwagira nga fe abakyala ye omusajja muleke yeetetegule kubanga munange yaba alina okuwasa yalina okwagala ate naye saagala yeetetegule nnyo ate asuke we yandikomye naye nze ku bulamu bwange siwagira muntu kwogera ku ex we ng'olina omuntu gw'oyagala mugambe munange osanze sikuze mbaziddeko mu relationship oba nali mu relationship ne tutakwatagana so am single nkwagadde tusobola okugenda mu maaso oba yali mubbi oba wabizaayo oba tewabizaayo byesigalize emaali yagizaayo nze bwe ndaba anti mwannyoko munaanyi bw'otakyogera onaayogera ku kirwa ku nalabye nga feesi y'amakula ng'eri innocent ng'ayogera ebintu ebyo kati no ate banange oba aba romantic bali ludda oyo anyuma n'okuzanya comedy kuba ali smart nnyo ebyo bina Uganda so binzanyira bulungi wagenza olaba nga kalinga kafirimu kali mu kunyumira obadde asula naye wasi yabinyumiririza eri yamulize mu katambi amulinda mukakatirize bulungi anti yayizo byerabira wagambe gwe badde banyumiza adde atya yadde atuna bannange yadde anyumirwa ng'awuliriza bulungi waddala bimuyingidde nze divorce nasese nenga ye mukama katonda omwana ono wabula mama we yamwekuula by the way oyo omukyala agwana ekirabo yazaala ne by the way naye kale ebintu ebimu naye byakati obona okola setubinaako biyinza tubireka yamwekuula yeekuula omwana buli kaseera bako n'akapya kajuyisi kano akameve nkyakakeddo mu bigambo nno kwegamba amikisinga bulungi ekintu nekinywera kati olaba kati akinyweza kati ng'akirimu kajaga mukulema akafaananyi nga tekinyanywera yali akinyweza atya engeri gyakikomereramu okusobola okunywera ayingirewo mwana oyo mugezi atobye kano kyatulazeko kasamambiro atobye omwami atuuka okugamba kaakati nno kati ekiba kijje oba enseege eno oba buli kimu kyonna kigenda nzuuno omwana oyo amanyi okukaatiriza ensonga mwanyoko oyo divorce by the way mutya nze mutya otya makula mutya kati ekizibu kyenyina kumawa kikimu mwagala simwagala ansanyusa tansanyusa kyekinga waki tomwagala nsonga kyekyo kyokka kyenkunyonyodde lwaki ekikusanyusa ku makula kyekiriwa aicu ne bamutuma ku mutwe gwa gundi gwe sitakugenda kwogera ayinza okera ku makyanga yaguleesi era abantu abonabonera bwereeye bweyagala mufunda bulungi ng'aguleete nga mulamu omwana wa bwongo ayinza okubateera ku mmeeza era abantu bamukwate bulungi bamwegendereze kugambe kale tuli ne anti Mercy y'ensonga bwatyo bwaziraba gw'olowooza otya omukulu
emboozi yagenze mu maaso ne bamubulira n'ebirala nga bw'ogambye nti obwesigwa ne bweyongera bo bweyongedde bambi kubanga mwina zeyawuliriza bulungi ekintu kyamuyingidde nno bwe wotegeeza bulungi akatamba ako yadde bwati gwadala bambi emboozi gyejo omanyi waliwo bwokatiriza ekintu nga gwokikatiriza ddala nga nawe olaba kimuyingira ng'olina okwongeramu ku spices kati ezo spices singa nze ku side yanga zinkolera ne kubaana ekintu nekitambula kiriya maama egende mu maaso okay awo nga tuvuddewo tulina ensonga Abitex yavaayo n'agamba ojjukira yali yasayininga omuyimbi Serena Bata n'amuteeka mu kibiina kye Abitex Promotions ne babaako endagaano gye baatuukako ng'amusayininga ndowooza yali yakatambulako akabanga katonotono ndowooza butakanya ate ne bubaawo ne baawukana kati mu kwawukana okwo ojjukira oba bleachings endagaano oba menya endagaano bwe nti tasayininga naawe nti oli bagira bwoti tulina okwawukana nga tukoze tulemu atwala percentage bweti kati bwokera ku mashono ganze ngenze mukulu yagenze mbalooya Serena Bata takirizwa kuddamu kuyimba luyimba lwonna lwe yayimba ng'ali wa Abitex okujjako ng'agenda bajjamuweesa engasi ya bukadde 7 n'okudda waggulu gwolowooza buzibu ki buno obusungu buvaawa oli mukyala yali amanajigibwa musajja omanyi divorce sijja kusooka kugenda ku side ya Serena Bata okimanyi nali nkozeeko ekibiina ekipromoting abayimbi mu myaka gyange gy'eddalu mwalimu Baby Day mwalimu bukumba muyitanga Maria ki biki bwe bito lwaki kuzayo mabega ku story yenye ekintu kyenjagala okujjira abayimba balina ekintu kimu baba inange ekintu kyakwagala kasobola okugonda omuyimbi baba ina kyayagala mbamanyi asobola okugonda asobola okufukamira asobola okukola buli kimu ate kambabulireko kino ekintu abayimbi kye balina okumanya abayimbi bonna abaliyo babangala okutandika okuyimba bano abantu bateekamu nnyo divorce va ku muntu ateekamu ssente nga tamanyi oba anaafuna va ku muntu ateekamu ssente mu luyimba nga tamanyi oba abantu banaalwa bati balakola ki ate va ku muntu mu bayimbi bonna bali ku nsi sigwe muwala we kasigwe mukyala we kate sigwe mulungi nnyo sigwe mubi nnyo sigwe asembayo ngene yeesiga gwa kuteekemu ssente ze first guba mutima ate kuba kwagala nze kiri kintu kyengamba nti omuntu bw'aba akwagaliza buli muntu ku nsi kuno bwakeeranga ku makya divorce mu buno obudde Uganda weetuuse ng'omuntu akwagaliza okubeera obulungi ng'olaba asobola okuteekamu 10 omuntu oyo bw'omala okusinzanga Katonda kuba ne maama we oyinza obutamuwa n'akwerabira nga yazaalayo abalala gamba maama we balekunza naye ate omuntu ono naye bananga baddewo kyenyinza okugamba bayimbi kye balina okuyiga nga bo then ekirala nti kyemanyiko kyengenda okwogera kweyo ensonga lwaki nze nakiyitamu abayimbi nono meya w'emukono yajja n'abeerawo nga tuba abaana bawente ne bakolera vidiyo biki kati ate netaga okutegekayo obusho obutonotono kati laba bwentuuka abaana bayimbanga bunyo bayogala yine Emotoka n'ayagala abayimbi n'abajjako enamba z'essimu abayimbi banomya omutwe mukola show anti bwali bushow butonotono nzijuka n'olumu ono vidya junior ajja n'anyimbyako awe nateete nabateekangamuko nengatamu badansa nengatako n'omuntu omuneneko aliko abantu bwe basinga okwagala kati mama tebagenda linnya boda bagala Emotoka nze mukazi watu nga sijirina kati kyenjagala okunyumiza nti abayimbi balina omuze okukozesa abantu naye beeraba nti singa yali sinze maanyi gange n'oyo w'Emotoka tebandikoze batya tebandimulabye kati nzira ku nsonga ya Serena Bata naani kale wadde bambi omwami obusungu bungi wadde akasente mwekale obusungu bungi nsaba asonyiwe bambi nga ki ng'omuzadde akendeze ku kibonerezo taata Abitex naye bannange balinaye Serena Bata muyimbi wange mwagala bambi nkaagala mwagala naye kwano gwanga Serena naye abayimbi n'engeri gye nawulidde mu kwazi nabifolowinze bulungi nzo mumanyi engero gye yali asengeka engeri gye bakola mu agreement endagaano yaabwe ebyo bannange abantu abamu tuyigengako Katonda yatonda ekigambo yes ne no nga yina ensonga bwanga ng'okola endagaano n'omuntu baaka awantu w'omugamba wadde okkiriza okunteekamu ssente wadde okkiriza nti nkuyimba embeere muyimbi wo naye kino sijja kukisobola mbadde nsaba contract yafaayo yagamba ya myaka egi zino ennyimba zibeere zizo emyaka emeka 3
contract singa ebe eweddewo ndiwadde mbekola ki kusigaza nyimba lyange bali ddoboozi lyange ndi kusigala nga nyimba zange oyo omugaga agambe nti yes oba no mukkirize oba mugaana okukola ki okkiriziganya ne bw'obanga ng'olimu nze banange divorcing n'emputu nze ne mbanga ndi wakusulanjala tompisa amaate tenkoza kyesitasobola kukola nti lwakuba nti ngenda sulanjala bw'oba toli ku bwangu maama nze ne bw'obanga tebuli bwangu mukoza kintu kyemmanyi nti sijja kufa kuba kiba kitegeeza woogaanira ekyo n'oŋŋamba ne ngamba nti kati omanyi zino ennyima zikiza zibeereziza emyaka 3 contract bwe naggwawo zibeerezange n'ogamba nedda njala zibeerezange lubeerera kati awo mpa sikyasobola kukola naawe enyimba basayininga nga zakubeera ku Abitex zakubeera nga zize okitegeera ate tebaateekamu kino kyenkugambye nti zibeerezizo emyaka 3 oba zibeerezizo olubeerera kwa gwataddemu ssente obulamu bwange bwonna okitegeera kati kiba kitegeeza ate oyo omuntu oyo Abitex wanga yakola bw'atyo aba yakola bubi sigamba nti yakolamu bubi aba yakolera ddala bubi obuyinza okusanga oluusi n'omwana yamala okirowoozamu nekikuba kitya nekimunyiiza then ekintu ekirala bananga obwesigwa divorce bw'abanga gundi Serena Batta wadde nti bamusayininga okubeeranga omuntu bwabeeranga boosi nga mukwe nga tomutya muwe ensonga lwaki nsobola genda n'enjimbayo kano kashoka mitwalo 3 yina obwetaavu bwebiti ne bwebiti mubeere ba mukwano nze mu bulamu wange sinamwimbi gwe nali njagala nga radio ne wisu abaana abo baali bato naye balina enkolegana sigamba nti tebafunanga butakaanya naye balina engeri gye babumalirizangawo music neekola ki negenda mu maaso so Serena Batta yandize n'amugamba papa wabwe yamuyitanga namugamba nyina ensonga lwaki nafunyeyo kashoobwe kati nsobola okukakuba ngiramu bye neetaaga kamwekaapu biki bwe biti okitegeera oluusi oba toliiwo nesifuna kasente neetaaga okitegeera oluusi namugamba kwata oluusi namugamba kola ki genda oyiribe okitegeera kati emyaka 3 bayakera ku makya nakkiriza bagisayininge n'agisayininga nga byonna byonna abikiriza ng'abiraba oyo gundi Serena Batta abeera mukyamu omanya abantu mubeera babiri nga mukola business ne muyingirizamu owokusatu ne muyingirizamu owokuna ne batandika okutegeerera lwaki akuvuga lwaki akumanyira naye nga wali we yakuyambira ku nsi kuno omuntu kataseera ku makya n'akusasulira ennyumba n'akwambaza n'akusuza n'akubeera atya nga nga si yakuzaala eddaddiwo lwakuba nti mirimu kubanga nze manyi nti papa we saagala kusala bigambo abaana baguyita omugambo kuba kati omuntu yandigambye oba n'omukulu yaliya nze yo saagala kugendayo kubanga nze ntwala kigambo ky'omwana kye yayogera ntwala n'ekigambo kya Abitex kyenkola ki kyempulira kubanga nze byentwala kati byenjogerako saagala kumanya oba bali oba tebalya simanyi nze ntwala kyempulira bulijjo Serena muyita ki papa buno obuzito bwamutaddeko nga bungi bwe bwadde bungi nti kyekyo kyenkugambye nti tufuna abantu abajja ne bayingira mu bizinesi zaffe zetukoze abo ababiri kati omuntu ayinza okunyira kyeki nakugambye bananga omuyimba alumya divorce omuyimba ayinza okulumya n'obula ng'ofa gamba bali abayinza omuyitamu akakashoka tunalyoka yeetega n'atuukira mu budde naye ate gwe gy'otegese n'obanga amwegayirira n'omulindo olunaku ne lutuuka motoka nepakinga ate nga muyimbi ogwoteeka mu sinde manyi bwe kiruma nakyo kiruma kati abo abantu ababiri okusingira ddala Serena alina okutuula wansi akkirize maama yaffe yatugambanga nti kino ekibegabega tekisobola kwenkananamu tekisobola kusinga mutwe oli ne bwabeera nga muwanvu ekibegabega kino nga kiwanvu tekisobola kusinga mutwe kati agaana akkirize oyo bosi we ani Abitex asigala amusinga ate kumanta asigala amusinga Uganda ku bintu omuntu byeyateekako endagaano byeyateekako omukono ateekako omukono gwo bikakali abantu banyoomera amateeka wabwera onyooma amateeka nga tonaba gagendamu naye nga maze okugagendamu bw'omanya nti Uganda amateeka ga Uganda gakola naye bwe mubeerayo wabweru owooza tegakola naye maze okugatuulamu ng'ebintu ebimu nga n'obuwandiiko buli bw'omanya nti mune gakola gatya gakola ate gakolangako ne gakolera ku muntu ng'akusinga nako munaye nga muntu ate gwe nguli kibegaabega nze amagezi ge nyinza okuwa Serena atuule akkirize yeetonde ekyo kimu ekirala atuule ajjukire obwo buvuyo bwatandikira ku ki buli muntu gw'amanyi nti yakera ku makya n'amuwaga teyali mukwano gwe yenna atuule olunaku olwasooka oli n'amugamba oyo Abitex ebiki yakufunamu nnyo ali bwati ne bwati lwaki akufuga lwaki akugaana okukola bwoti lwaki ojje si yakuzaala si yakuyimbira twakala abayimba badduka ku bamaneja bw'aba nga ye mukwano gwe ne bwanga ye maneja y'omupya banga mulala tamwagaliza Uganda yaleero ekisooka bw'oba opangisa omwezi gunya ng'ejja eguddukamu
Divorce obimanyi oba wakagusasula nga nakugulako wadde nakagato kateeke mu kigere nga gwaweddeko oba wakagulako nga wasubirako mama nakuweerezayo ezootuta nga tonaziwa ng'omulala guweddeko kati tebereza oli akusasula buli lunaku n'emmotoka ekukima ne make-up nasasula bamawulire bannanga abantu twekengamu ekisa siganye obutakanya bwaffe ffenna nga bwe tuli mu Uganda tubumanyi gye bwava nga bwe bagenda okutuula okusanyinga tebatuyita lwakuba nti bimala okusula era tujja te ne babitugamba naye bo bomba abantu ababiri ekisooka nsooka kugamba muwala akkirize nti yakola ki yakola ensobi ate kuva ne leero taddanga mukola ngandagaano nga teyeebuuzizza ku mutima gwe ey'akayolero ne bw'obanga oli mu mbeera wadde embeera yali sinyangwe ebiseera ebyo tokolanga kintu ng'olina obusungu bungi divorce tokolanga kintu ng'osanyuse nnyo ojja kukola ensobi ke kali nti n'obukwagulizo bwonna yalabanga nga atuuse mu ggulu nga labira ddala nti tebasobola kutuuka ku makya ne bafuna obutakkaanya naye tomanya enkya excitement yali y'amaanyi so omukola endagaano buli muyimbi yenna ali eyo owulizanga nnyo omutima gwo n'ogamba naye omanyi wano nedda mpulira simatiddewo katawootamatidde omutima gwo gwa tegukulimba divorce emitima gyaffe tegituma lwaka tugikolako emputu sebo ne kugamba n'ogamba nze nja kikola gamba naye nedda zino ennyimba zansigadde nga zange nga agreement ewedde n'ogamba nedda ye kakibeere bwekyo ndaba ajja kunsayininga n'emyaka emirala nga negumu tegunawera kati so ekintu kyensaba omwami Abitex naye akendeze ku busungu abambi bwe mbadde nga okugamba nti Abitex ye essaawa zino mu busungu bw'alina kiki oyinza omugamba mwami Abitex kyenyinza omugamba divorce nga njja ku ntobo ya mutima gwange kuba biraba jabiraba mwami Abitex nkusaba oli taata omwana we wadde yasobya wamulerako wamubeererawo wamwagala omukwano gwe watandika naawe oli muzadde n'abo bajakera ku makya basobye kendeza ku kibonerezo kikakali naye ate enyina ekintu kyenjala osaba Abitex wadde nsaba ke asonyiwe naye ate ne bwe yasonyiwa naye ateekeko embeera eyagala okusonyiwibwa okitegeera tagamba nti abantu bajja mugamba nsonyiwa ateekeko embeera so munaye omwana negwosabira basonyiwe naye ateekewo embeera yes amweyabize nga bwe yamweyabiza ogusooka addemu amweyabize lwaki ezo ensobi zaabaawo basobola okuddamu ne bakikuba bayidhawo nateera basobola okuddamu ne babeeramu kubanga nze mu bulamu bwange saba abantu baawukana ffenna tusobya naye okuddamu ate mune bwe babeera ne baddamu ne bakikuba tebayinza obeera te n'abawanguzi n'okukirawo omanyi sitaani eno teyagala abantu bagenda mu maaso wali waliko video omusajja agumye ate nawe watuusa atakufunemu ate akavuyo kazze anaakuloga olayisi kuli Maserena mwana wa mama nkwaganye by the way nyimbya bungi sweetheart I love you so much naye banange anaakuloga omuntu naweerawo mu covid abantu bali yamukene n'olya n'osula bulungi mu apartment n'olya akyawanise okitegeera ate tayimu neetuka show zituuse omugaga waaya kuteekamu ssente abalala banoonya abamanaja n'abamanagingako wiiki emu tebabafuna naye ate mukyangala nanaakuloga mwana wa mama so kirungi nnyo bamba manye ensonga nze nkumanyi kale nze by the way ye muntu w'ensi ogamba nti alinamu omutima ogusobola okutegeera ensobi ze bwaba nga akyali Serena oli gwe nali mmanyi akomewo ambaddemu amweyabize papa nasobya byali bwe biti naye ensonyiwa tuddemu tukikube nateera kyenyinza omugamba weewaawo ensonga za Serena Butter ne Abitex anti Maseka zitakubuulira ensonga ezo gwe zitwale nga kikulu omukulu Abitex awulidde obubaka bw'omuwadde Serena naye awulidde obusungu bubeerawo naye tulina okukola ki nasomye nenga banaye n'abantu banyiiga wabula mwami Abitex naye akasente ako kangi oyina obusu anti munaye nga bw'omanyi buli muntu alina engeri gy'akubamu kati eyo kibooko bayize bwanga n'obuzaagala nga tazaagala naye bamba olw'obulumi bw'ayitamu yagambe kati bw'obanga bwebityo munaye nga bwotyo bwompisamu amaaso bw'okola bwotyo kati mpaaka ng'etukite naye nga olusi teyandizimusabye kuba yazimuteekamu ng'ayagala naye kyeyaswa teyakola teyakifuna ate omuntu akyali mulamu waliwo okufiirwa bwolaba bana omuntu nakola losi munange oluusi mulema oluusi ali bw'atyo obusitayimba bwe tubala abalamu ebbanga lyamadde naye kale tugambe banga fayini obanga okalugambe nti oli alina okumukompasetinga byamutaddemu aweza obukadde 7 nze nkugambye eyo kibooko ate nekirala simanyi okujjako nze kyensaba sandyagadde bawukane basonyiwegane Serena gye yeetonde ate oli taata wa Serena banange taata Serena banange ddamu osonyiwa Serena kyali munnaku mukwano gwe ali mu kkomera ate ebyo bitabireeta ate mu bizinesi kubanga kati era ne bwe yaliwo yali akkiriza okubaako kyakola buno obulamu kambabulieko bulina okumuvinga ono
Okay. Olaba le taata waafa nga tebanamuziika ne bagamba banange esooka ofune ku kyokulya divorce naye n'olya ojja kufa enjala kati olaba osobola okulya kati ebyo birabireke yasigale nga wa respect omuntu banange omuntu oyo amuyawo omubiri. Okay. Kale bwetyo tutambula olunaku olwaleero tubadde ne Aunty Mercy mukyala abeera okubanga ensonga zino aziyisaayisaamuko n'atuwayo engaye bw'abiraba engeri gy'alamumu ebintu mu ngeri efaananiddeawo so omugoberera ku mikutu egy'enjawulo asobola buli ku Facebook okozesa manyi ki? Naku zino ali nabiwumuzamu katono. Era Facebook? Naye kyali Aunty Mercy etambula naye nayina bbiri naye yamanya gange amatuufu. Ale ku TikTok? Sinagenda ntugambe badde up and down. Badde sikyakula by the way. Badde ntambudde mune kati nkomyewo bananga abawagizi bange banfollowinga aba client bange. Abagala okubatungira engoye nnungi. Abagala batungira engoye batimbira banange oba ku mikolo. Cakes. Anda baga mazina timu omukolo gwa kitonsa nga tuleeta omugula yatuzaide ne baby banange kasukali. Banaye mama sugar banaye nkutumidde. Kale mwagala nnyo ayagala omutimbira ku mukolo asa okufuna banaye embeera munyonyo awo opposite autospanga kata autospanga katini namba y'essimu eri 0752422012. Ojiwulidde no TV osokuza bwoti emaga n'ojiwuliza mpola mpola 0752422012 enamba yange jompitira ku nguyagala kutimbira keki surprise banange okutimbira omukolo okwanjula okukyala buli kimu kyonna tutimbira ddala bulungi by the way. Okay. Kale awo nkugambira nti naffe wano Fab Studios nga bamaze okutimbira obulungi ffe tujja kubba ebifaananyi ebirungi okwanjula embaga ne baby showers zenjawulo photoshoots wagala okola photoshoot baby ne kibaby kye ekirenzi oba like kihandsome musobola okujja mpaka ebifaananyi ebirungi wano ku Fab Studios emakindye nkubira ku simu yange nze mwenyini wendi ne timu nene kamera 7:5 eziyinza okubanga gyoyagala gyogamba oyagala R6 R7 R20 zonna tuzirina zikano nizo nne zakabye ziriko ezikwata Black Magic kamera ez'amaanyi tuzirina wano ku Fab Studios emakindye gwe nkubira bukubiza essimu nogamba divorce omukolo gwange kwasiza anjagala munkolejo omukolo gwange office ezigagadde olunaku lero Aunty Mercy muleseko wano n'akyalako bane bale kunchaza bale kunchaza ne munayo yote ekintu okikuba ne tutambuza mpola mpola si mpola bana ekintu chichi kale bweto tambudde katende ku camera JICC banafa kutusako show ya feno kutegeeza nti muganda wange genda olambuleko iwumuli yakumuza ko ebirozo ngo ali mu Dubai omu afuna tickets ku sente ntono nnyo ya tickets hotel bookings airport pickups visa processing ya UAE kwegamba baina nendala gye baina A to A visa nadala bana Uganda bakolera mu UAE mbera iri mu UAE mugimanyi naye kati basokolera airport visa ne baji processing irano anti yosigalanga atogenda watenoda mukali wali atenoda mu overstay kali wali mukitegedde abana beera mu UAE so ekintu ekyo kitambuza nkutegeeza nti mwezi ogwokutaano oyinza okoma mu Dubai yawo ensonga zimeka dusambuza bulungi ne banaffe aba JICC enaku z'omwezi 19 Mei papa Misa Makula wali kusena hotel abayita mu inamu J Misa chat 46 mujitu muwagire meza eri ku kadde busatu okuyingira sekinomu mitwalo 10 mujje atuyimbire buyimba bwenga tunyumirwa mpola mpola nga tu celebrating papa Misa Makula ku Serena Hotel enaku z'omwezi 19 musime sa Misa Makula abayise mwenna mujje wajja kuba ebintu bingi byokuwangula nalabewo ogenda kwanga bagaba pichi bingi ne Masaka naye tujja kubeerayo tumubugirize omukulu oyo papa Misa Makula. Fred ku Fab Studios nkutumiddeko Olivia ku Fab Studios nkubatumiddeko mwenna bala kanti ekintu kitambula bulungi nnyo mbagalira ddala ntumirako ne mama wange omulungi abeera awe mbuya tumiddeko beera bulungi mweraba nze mbatadde paka nga nkomezaawo Aunty Mercy mu kitundu ekiddako tunaba tuwogera kuki lindirira